story gye twolekera omwana ow'obuwala anyumya ku bitakkirizika bwe yadeetinga omuntu ng'akimanyi bulungi nti gwali naye mu mukwano mwana wa bulenzi ne batambuza ekintu n'amutwala mu bazadde n'amulaga omu n'amulaga oli n'amulaga omulala nga talina idea yonna nti omuntu gwe yalowooza nti musajja teyali musajja. Kankutwale mu story eno nayo tugiwulire. Amanya gange neyite Aneti nakulira omwami n'omukyala abalinamu kasente baganda bange bo bagamba babonaabona babonaabonako olw'akaseera ako nga tebalina na kyakulya nga balya kayinja oba mumanyi amatooke mbidde byebimu simanyi agasogola omubisi we batowe baakolaga naye ate ezo munange nali muzaale nembeera eteredde bamu famire y'abaana 9 kati mu maama ne taata maama ne taata omutaata alina abakyala abalala that is the story for another day. Naye mama wange yazaala abaana 9 omu n'afa ntisigala 8 yazaala abalenzi 7 n'abawala 2 nze second last ate nga nze muwala omukulu kitegeeza kuba ninawo sisanga nzirako ne muto wange omulenzi munnange bwentuuze nakula na taata wange nga bwe jambi nakula na taata wange n'abasitefumaata bange taata yafunamu ssente nga bonna era abasajja abasinga obungi kati yafunamu kasente nazimbya n'agula ewalala naye nga ku kitundu kwe kumugabola n'alaba tugeze kawempe ku lukadde ku kikirya kawempe ku lukadde then n'azimba walinga ku Tip Hotel oba kale nga ku mulago waawo we kawempe abakyala bazaalire nga business eriwawo osobola okutambulawo osobola okutambulawo oyinza okutambula eddakiika nga 15 oba 10 kisinziira tegera oba n'olinyawo so tewaali wala nnyo ewa taata n'ewa maama kati eno taata gye yazimba eno wala n'ateekayo omukazi okitegeeza nga fuya omukyala omulala naye omukyala omulala olwedde yali alinayo abakyala abalala naye nga tabateekera okukyala kikimu abaliyo mu banku okutondooza naye bwe yafuna eno n'atongola n'afuna ebbeetu olubose buli mwaka ng'abeerawo omukyala omulala fe taata waffe taata wange yafa 2013 Suzimu negisoole service naye bannamwandu abajja abalina abaana betumanyiiko balinga 14-15 ate nga ffenna twemanyi tukwatagana bonna bamanyi mama wange mama wange nze simulako ng'akula olutalo lukyalumboba omukazi wetu ate era n'abo abakazi bonna abajja tewali mukazi yali alonde mama wange naye nga bakimanyi nti gyali era nga bamubuuza kyonna okitegeera taata wange naalikola naye yabagamba nga nina omukyala ogw'omaka so bwekityo bekyali kati nze nakula eno ne taata bwakyusa abakazi buli gwanti mukazi gwakyusa nange olwoma akyusizza maama baganda bange waliwo maama omuzito baba yatobonyera amulira baganda bange basinga ne bava ewaka nange mwenyini nali evudde taata nakibayo emmange wa maama yazaala abalenzi yasooka nazaala abalenzi bameka bonna nga balenzi 6 taata nanoonya abaana abawala tabalaba era neyazaala ebbali naye ngeno ne bwazaala ebbali yazaala abaana balenzi so wenajja entuwe kya yali musanyufu nnyo naye ng'ate amaze okusenguka olwege nga zeri waggulu kati nga tajja eno wamaama buli lunaku nga maama yamugoba kati ng'ate ayagala omwana we era wali okusika omugoba n'atwala te maama n'azaala omwana omulala n'azaala omuwala awo n'akita era nze sikuze na maama wange mumanyi era sinza kuddamu negamba omanyi baatubuuzanga edda maama ne taata osinga kwagala waani awo n'otakubanga bonna baagala ze nakugambirawo taata wange kubanga gwe nakula naye era nga bwetiira bwentyo okitegeera Suzimu kati okusoma kwange tekuli nkumu nnyo sayansi nze okusoma kwange nasomera ku ssomero erimu director paka mu top wangeera mu top baby section niido okuba nasoma baby middle ne top kati omusajja director n'atunda essomero ndozanga embeera egaanye bigaananga Suzimu oba alina nsonga kinaalitunda kati omusajja n'aligula ne bagamba abatono abaana abayizi abadde bagenda basaries nga tujja just na requirements taata wange yali musanyufu later on agenda okukisuulanga omusajja yaguze essomero olyo omusajja akolera gavumenti taata wange tawagira ako gavumenti ya Museveni as far as I remember nga ne bw'oba yambadde saati ya Museveni n'akola nga yambadde ya jero takugulako ne weriba dduuka olwo omusajja yali wa DP
nga bebipande bibeera mu biro lyaffe bibeera mu bice nga yoyo taata wange kitegeera kati yagenda kizwange esomero omusajja alikuze wa gavumenti na twaliyo baganda bange babiri nange tuka twali tufunye ffenna basali n'atukyusa ffenna n'ateeka ku masomero ag'enjawulo n'atwala ku ssomero erimu baliyita embryo we nagenda ku embryo n'ensomako n'entuuka mu drop. Njagala kusooka kwanjulira ku promotion eya Easter season eno ng'olina omukisa entebe ez'ekitiibwa eziri mu miliyoni 7 ofuna omukisa okuzitwala ku miliyoni 2.5. Unbelievable. Miliyoni 2.5 ate nga toweetaaga kuba na ssente zonna zaawamu kubanga toyagala Easter promotion yakuyiteko. No. Kwata emitwalo 5 emitwalo 3 twakwata akakadde gwe ntebe gy'osiimye gyakwanjulidde nti eno eri ku promotion ng'okwata ezo z'olina ng'odipositingako ng'osiba okukakasa nti promotion tekuyitako then nga mutandika okukola payment plan ogenda zimalayo mu mwaka mu myezi 6 n'osigala nga promotion eno ekugasiza ekintu ekya miliyoni 7 miliyoni 6 miliyoni 5 n'okitwala ku miliyoni 2.5. Tunulira furniture omulungi gw'osobola okuteekewo n'owulira nga kyekyo n'ogamba kyekyo ku miliyoni 2.5. Promotion eno togikkiriza kuyitako contacting mama Aisha Najemba owa Aisha Furniture Mart akulage entebe zonna eziri ku promotion weeroboze selecting obalondako entebe gy'osiima kikwasaganye promotion eno ereme kukuyitako. Mbaddiza anti munnange bagamba emega bagaba yegejja 7 seater miliyoni 2.5. Wangi mama 2.5 Easter bweggwa eba tekyali ku ssente ezo 2.5 7 seater entebe eno mbaddamu ya miliyoni 2.5 gule ataguba nuno olugoye lwa be bana Easter mwetegereze Easter bweggwako ne baya miliyoni 7 nesoma toke kati nembera mugezi nenkulembera nakulembera kati nga zino MDDs ebyo music dance and drama bichi ebyo nali muwala mulalu nkuze bukuzi nenterea naye olira ati tiri mukazi mwangu ndi mukazi mwangu niyo sozimo kubanga ye environment nakulira ati essomero nelisanyuka negamba kati gwasinze mbano yedde mbanake ndo tugenda ku mwaka mulamba basale basale ngoleta just requirement. My dad was so proud. Nesoma P1 nga tasasudde ati tata nafuuka Ssaabagabo Ssaabagabo wa Kabaka amazima okubeera Ssumayo Ssaabagabo bakibe bakolana benefits zirafuna sizimali leeta tanga Ssaabagabo era yagulira abantu emyenge ku kyalo ngafunye obugundi obutuuze ng'ate chairman wa ku kyalo kale baamwagala nnyo ekyalo nga kimwagala ate ng'abaana bewaka balina empisa sozimu ne bolaba sogedde gundi gundi wenva family yaffe emanyiddwa si baamaanyi nnyo mu politics naye balina erinnya tulina empisa ekyalo kyonna ozambizotabulebitalangeeta abaana bagundi bannange bwekityo kale tumanyikiddwa nnyo ate twagalibwa nnyo kati awo tata wange yafuuka Ssaabagabo ne bampa basale ezo nange nafunamu ebyo kabaka oba Obuganda bulina bye baweerera abaana oba biri bitya naye ezo bampa basale emyaka 5 sozimu full basale kweri essomero nensoma paka P6 kuba nali P1 nensoma paka P6 kati P7 yaliteeka nga tulina okubeera mu kisulo kuba nali nsomadde section ati awo P7 tata watandika okusasulako feesi zange ez'omunsawo kati mu P7 tumala okukola ebibuuzo tuba tugenda okukola ebibuuzo abeerawo the MDD bagiyita speech day ndowooza tuyite speech day I was performing a play waliwo omuzannyo gwe twazannya nga nange nekivaayo bulungi omanyi omuntu omulala ate bamba paati nga yenyini teweetaaga to get into a character you already character oli agamba she nailed it kugamba nakikuba nekiisaawo waliwo abamusomera awo nefuna scholarships za mirundi ng'esatu nga bampa basali myaka 2 abamu bampa gumu abalala 2 waliwo yampa paka senior 4 naye ng'essomero lyakatandika taata ngagamba teyesiga standard kati nengenda n'essomero erimu eryampa ery'emyaka 2 primary nsomedde ku basale then ne secondary nkanisa okusoma basale era nasoma paka senior 2 kati that was 2012 2013 nali nina okutandika okusasula school fees ku January 2013 I lost my dad in a terrible accident. He so recently stayed.
awo isomero still neriyimirira nange nerinyongera paka senior two nengamba ngenda sasula bwerere senior two senior four ngenda kusomera bwerere okono kusoma kwange nesoma ati senior four nga omanyi a girl in her prime year kugamba ako ki nentekamu okusoma nenkuteekamu lowooza omuzannyo ne funa second grade ontobiri wanemesa first grade ate nga baali bagamba esinga funa first grade ngenda kuyongerayo paka senior 5 ne 6 asasuli abwekyo okyali so senior 5 ne senior 6 saakola bulungi ati baaba wange kale wange yali amaze okufa ati nina babaaba abakulu abamaama sogedde ku bali kubanga I don't want to involve them in my story tukwatagana family yaffe suzimu nanga bwe nagambe taata wange agenda okufangalisa abakazi nga 15 nabetutamanyi naye nga balina abaana era oba oliawo ngagamba noono mwana wangu nti taata atugamba ngaffe twanirize buli ejja mulimu n'abaali mufe nga tubabuuza nga nagambe walibangawo omuntu yenna ajja n'agamba nti ono mwana wange mumukwate mumubuule wabula ewatali baawo abuuza timugwaba baana bange era temubaboolanga bwe tutyo kati family yaffe tukwatagana omuntu alina amasanyu kyannaku kyetaagisa okuŋŋaana ffenna nga tukuŋŋaana naye watali ebyo awe fena tuyibirala tuija kati nina bakulu bange mu maama abo 8 actually bali 6 kubanga ababiri mbasinga obukulu abo baayimulirawo ku lwange kubanga bonna baali bakimanyi oyo anti ne taata bali buti nze sina kyenajula mu kuto suzimu kino nkyogera bana abaana bebagamba nti kino nze taata wange yagendanga n'akwata sente nze nateekanga sente za taata yagenda n'atunda bapuloti nakuba nga ali alima ngali musajja mulimi taata wange ng'alima ennyaanya kabeji alima cukkamba ng'alima kamulali ebyo yali musajja mulimi ng'ate lira w'amapoloti nga chairman wa ku kyalo bino bye 10% yabifunanga sente ze bantu kati nga bwazifunye oba waliwo omukazi wakuba twali mukazi wakanga yeetaaga manamu yagamba aneti kwata sente zange zino ozitereke ize mu myaka nga 12 15 wala nnyo myaka 12 9 10 naze ntereka sente za taata oba bukadde nga simanyi nazibala naye naze ntereka akitegeera nga newabeera waliwo step maamo kubanga waliwo era omukyala yajja yamufuna ng'abeerako kati nga nagambe walikawe nga ye tugeze wakukekalaawo tugambe eri kavule ku kavule ng'abeera kavule kati naye nga manyi okujja eno waffe n'ayitawo n'agenda n'alima oyo omukyala yalina olugezigezi yazaala omwana omuwala tenosifaafu nga yazaala ng'alina olugezigezi ng'ajja ewaka oluusi nga tewali mukazi nga nze ndiwo nga waliwo n'abaana basenga abaffe abajjwa ataata akeera tusuulira sente ng'ajja n'olugezigezi n'agamba ewaka waddugala omwana omuwala kati oyo nga taata amanyi okuŋŋamba nti oyo agenda kujja n'amagoni agenda kujja mu eyo 10,000 owulidde nti kati yakeeranga nnyo oyo omukazi ng'ayitawo maama waffe ng'akeera n'akima ssente n'ayambuka mu nnimiro ze oba si ekyo n'avaayo nga budeeri ekyo n'alyoka atwala ssente naye waaba nga yaŋŋambyeko sozimmo nga nkeera 12 n'ezuukusa abaana ne tugenda ku luzzi. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza ploti okutandikira ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Hi everyone, baklanti baffe abalungi mbaleetedde ploti eno eya 5 ku 10 esangibwa Wakiso Bbanda. Kyapa mu ngalo. Ploti eno erina amasannyalaze erina n'emakubo 3. Ekkubo erisooka wolengera emmotoka wali omuti gw'amasannyalaze erina ekkubo mu mbirizi n'eno wansi ekimmanga. Kyapa mu ngalo miliyoni 35. Ate nga tukkiriza installment tulina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala ploti 2 njagala 3 njagala ploti 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nnengera ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments office zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Agenda okujja mama nga netuliyo natafuna sente ate nga tetulina sente ngera agenda kuddola eggulu ne tugende wa mama wange jika mama wange nagambye ndi ku kitundu ntwala abajja ne tugenda wa mama era oyo mama yayampala naye yambala naye naye ng'obuzibu
yalina olugezigezi nga bukimu akikomentingako ahete yafumba kwawo amakazi engulijo tengafumba muye bamuwasa namuzimbira eri taata eyo yamuzimbira yali aguzeewo akapoloti that was just by the way so kusoma kwange ndowooza taata bwe yafa musini ya 5 then kati baganda bange batandika okumperera bano baganda bange abakulu nze nina omuzee Sozimo nti bwe mba njagala ekintu mba nkyagala tosobola kunkakasa yadde you can't convince me mboba munange tewali sente nze wabeerangawo trip ku ssomero oba yagundi bajogulafa bali elevo nga ze ni musini ya ogundi nze nga nina okugenda nga ni musini ya piri tata ali oleda afuze ensomera bwereere baganda bwe batolako buno kutonotono bwetagisa requirements ebikaze nga nina okugenda kati nga nina baba wange gwembeera naye ono baba ewaka ewali ennyumba ennene ya taata kati yazimba ekibanja kyali kinene bamuwako ekibanja emabega gye yateeka famire ye azimba ennyumba kuba gali afire mu kasente gye yateeka ennyumba ye kati nga nze mbeere nokunju ennene then ye naye ng'abeerera eyiwe yazimba kati ono nyanyanguyire nnyo era mmotoka ne mugaba baba kino nemba njagala feeniteerawo nemukoka ne mugaba baba kino kati ng'oyo yazigwamu ng'akwata ayinza okugula ebintu kati nga musini ya 4 kyali kinakuba kisula compulsory ng'agula ebintu Sozimo nakuwa kimunogera supermarket n'obugira waba okatagulidde baka biscuit ngadde okagala naga nabundi sente zimpeddeko awo ng'okwata essimu ng'okubira baaba omulala baaba nze nkubye baba gundi ne mugamba kino nampa kino nze ngenda kuswala eyali omwana wa gundi bonna nga kati ng'agulirwa bawulira nga bagamba kambi alabika amisinga ne taata jjuka bonna baali bakimanyize njagala nnyo taata ne kulunge n'abantu bonna basenga bonna baali basenga omwana wa gundi oyo era nze nga siwummula Sozimo nawummulako nenyera tewasinga wange omwetinda yali yasoma bana abasawo alayika atuma obusawo n'wabugwa n'okuvuga ng'alina olugezigezi luno lw'abasawo mbutolya nnyo simatogera bikinalika wala kakinini naye mpome jjukira ne mukazi wa mpome kati ebyo byonna neryoka yesikeeti nga tulya katini nembeeranga obadde wakwasa ku taata weyandaba n'antwala nge taddamu kuwummula Sozimo taata nga tanzikiriza kuwummula mbeerawo ewaka Sozimo kati era mu kufa bonna basenga bajjanga beesobola nze ngenda kutwala eno omwana wa mwanyina kyaddaamagala byo bonna basenga nga baagala kutwala nti baganda bange bayimirira ku ground wagatekaki kati buli bwe banyimanga ekintu nga mbagala nesenga gundi yali antwala ne muŋŋaano oboolyawo ne bakuwa kati ekintu kiba kya mitwalo 5 nsaba 10 nkolabawo sente naawe sente ne bakuwa 5 nga zenna wadde oyagala kunti bwe nalimbako kati nga baaba ono baba kati tugeze baba Julius ngayinza okumpa sente bwamala okuzimpa nenkubira kyasinungasaisi baba mpadde omutwalo ddala gwe mbatwala ku ssomero oyinza kutwala mutwalo mwana wa lude nakuwa jokera nga bakontributinze oyede byogenda etwalo nakuwa emitwalo ng'esatu naye nga noona badde akwandewo ng'esatu okati manenge byetagisa byodde oluvaawo n'okubira omulala nguzi baba gundi nakuwerezayo ekyendi ngagenda kusomera emitwalo egiwerera ddala izo bwento nga famire yaffe ng'erina witness kasita njogera ku taata wange yaliwo nga bonna nga baafa nakati mu bukulu nina nebwagabuga nti bannange gundi kale nayagalwa nnyo famire njagalwa okitegeera Sozimo bwetu kale I was so favorite era mu kusoma ngendo tukola okiyusi kya famire lwaki nga njogera mbadde njogera Jessica Kagondi yange ku nagawwa gyeva na butya bwento bwendi kati mala nsoma senior 6 nasoma bulungi nnyo Sozimo ze nagenda kusomero lyonna eri essomero lyasanyuka ne mu mawulire tutuuka mu bukedde yonna asoma bulungi nnyo ng'angamba buli omu nga muganzaani mulekwa waabwe nze Sozimo otandise okwagala maama wange nga buga nti omwana nenye naye maama alina okwe nga taata wange amaze okufa yes taata wange amala kufa nga maama wange option ekagirirawo nze maama wange nagendangayo omubuuza kunokola akasango tonagagwe baka simanyi baka kitabo bakusiruwaza oyinza otokukoleke kati nga binyiiza nze nga sigenda wa maama lotati nga mmaze okukula neitandika okwagala maama wange era maama wange bemutu kati esaa zino era kudduka nti okafunyemu obuzibu bwonna neŋŋamba kino naye mulimu bye tunyumya era waba yalina kyagala n'omwana era nze Steve singa kwagala taata wange yadde nga yava Sozimo si mu bubi sigamba nti ki naye mulimu omuntu ng'olina gw'osinga okwagala ne taata oli tuti baneeto tutengala yadde yafa so bwekito bwe kiri
mala senior 6 nsomye bulungi nnyo baba wanga ngamba ogenda kusoma mateeka jukira be bambeera amugamba baba zisigenda mu mateeka njagala genda mu mateeka ndi muwala w'amaanyi suzimu ndi muwala era nga omanyi omuntu omulalu oba wakimaanyi kibuli nze mugamba basina gyendaga ngenda mu magye baba ngawakananga nomugamba sigenda kuddayo n'okusoma azifu nsomera ye nengamba oba tugenda kusoma magye simayanga bwalooya funa yagenda sima bikiri ndabo yagala nnyo ebyokweragala nomugamba basina gyendaga ngamba oba tugenda kusoma ebyo nawe nange sigenda kukkiriza genda mu magye batubeera otusika omuguwa mu vacation yenaze sina mugenda kulako sozimuze sina ndingene kuleko bana bakkirize ku mmero bankoleko ogundi weeti sina naye nga nfuna bukimu kyendaga ngamba baba neetagayo sente wesi nina sente zenye nina ebintu byenjagala okugula nakwata emitwalo 10 nakwata emitwalo 2 nagaguwa ne bakagundi nakweza sozimuze bampadde sente abewa nze sitoma family nze sitoma ne baganda bange kyekimu okitegeera newabeera muto wange nemugamba nti mpayo emitwalo 2 oba mpayo emitwalo 10 azikwata nazikuweereza simanyi beloved nnyo naye n'abalala bwe bati era singa omuntu aba alina kyagizeeko tuweereza twefaako okitegeera naye banvaako akeesuso nze kubanga bakimanya abilonly okangeri kenfiiriddwa taata wange era nange ntero kibajjukiza nze ndi mulekwa bannange nze kati zizo zenabakasinesisagwa kwasina kyenkoze entuka 227 nabwo sina mwe baba nagamba ngenda kunterawo ekibanda mbasagala kusoma ngenda kunterawo ekibanda kyaffe nze nga sagala kusoma mu kitonda kimu njagala kubeera amajje kukwata mundu okitegeera njagala bakukwata mundu mbeere na ku nguudo nga baba ba hit and run kubanga taata wange afiira mu hit and run ekyo ekintu kya revenge kirimu nnyo kati nga kyenjagala naye nga balina we banyonyolayo however much I explain to them tebabikiriza so bwe nanga bagenda okunterawo ekibanda kyembaawo ekinene ntandika okutunda ne mugamba ngasomye obulungi senior 6 nsinze n'abaana kusomera abaana bageze ku university buli mulimu nze nsozimu nga ngunyoma netusika omugwawo ne baba batudde mugundi nagundi tayagala kukola kino baaki bannange nalina empisa jjuka family yaffe tulina empisa era taata waffe waliwo omukyala abantu beyatulaganga opposite ne waffe nga balina empisa abaana balina taata agamba nagundi njagala obeere ng'abaana oyo balina empisa ate bakula n'abalenzi nze taata wange yampanga buli kimu sozimu ng'agamba abalenzi bajja kujja bakulinde nezino n'obusente sente n'akuwa sente n'agamba njagala obeere mu relationship omuze okusetula kwegamba buli kimu omulenzi kyandibadde alimbisa omuwala taata wange yabimpa nga sirina kyenjula nga sirina taata wange yagalanganya akayimba kabalemeddwa okwekolera n'akayimba ka gundi oti David Lutalo nsonda nnya naye buli bwakateekamu n'abawa ssente n'abasitulako nze simanyi kumwaga wentandika okunyemboozi ya taata wange nsozimu yinza okwetala nyemboozi emudwerize kutaata kale bwezi kyobula kati mba ndi awo mugwe nga tugenda tutuuka mu Desemba 11 nenfuna ddiiri y'okugenda ku maani naye nze gwolaba tewali mulimu gwe sisobola kukola sozimu naye mba saagala kukola kintu nze nkuba esekikola era bokka baali bagawo etasobola kukola nga bagula ku pasipoti gino ebyokugenda tutebeetaganga sente zaffe tusasula tutuusiire nga nninnya ngenda lwakaaka nali ngenda mu maani baba mukubira ndi omugamba baba nze munnange gwolaba ngenze mu maani naye nga ne baba baganda banna tewali yamanyi nebakubira ndi eyo ne bangamba oyinza otya kombawodede tebayagala koze kugenda bweru naye nempala zekale ngenda paka bweru bwento weva ku famire okudipendingira ku famire sozimu embeera teyali mbi amazima sisobola kulima nti embeera yakolaki yambijirirako nagambe nali mukazi mukozi ate ndi mukazi mumbi ali jole njagala nnyo okunyumya njagala nnyo emboozi njagala nnyo vaibu nze nasomera mu ssomero ly'abasiraamu nga mmanyimu oluwalabu olunsobozesebwa olutonotono ku luhaani kubanga twagendangawo nga byamiddu naye akageri ke nalina akava mu ssomero ate nakola history banapoleon bonna bakola emmuto kati ngobongo buba bukyali busobola okukwatanga mangu obanga ali kusoma nakwata mangu oluwalabu myezi ng'esatu nze nga njogera oluwalabu ne bakama bange era nga mbeerawo ne bakuba ekiwalabu muli bulokeni naye nga balutegera bitufenseko nze nga nkolako katibi okola nti nogaa nti oli mukozi n'ogira nali kadaama sigamba nti nalina omulimu omulala nali kadaama ng'olongoosa akawo n'ogira ki naye mukama ne wabande badde wakuvumayo kuba kuyomba
n'asirika n'agamba akugamba gwe naye waneeno walese gundi tuwatukudde n'ogamba okay n'ogenda n'olongosa bwetu nabeerayo emyaka 2 kati abeewaka sozimu nze nga buli ssente gyenkwata gyempeereza abeewaka sejjusa era I don't complain nze sente zange baazirya ez'emyezi 2 emyaka ebyo basooka ne bazirya naye nga nzibawa n'essanyu nga kimanyi nzibawa kubanga bibiri invested in me sozimu bambeerewo buli kimuuza sirina kye nagiba era nenzikwata nenzibawa kati oli agenda gamba mu ssiro newankubadde biki it's okay oli waddembe okuyomba oli waddembe ogira biki nenze sente zange nze nga n'okungamba okukuja kuziga oba nti omanyi Anet embeera enkuttemu kino enkuttemu wano na wano nze nga nkwata sente oba kakadde oba bubiri nze nga nzibawa era nabagamba gino emyaka 2 ngenda ddi wafame ekiddako gyange awo waliwo muganda wange omu mukulu waffe ddala ye talina nnyo sente okusinga kuba obuddako abamuddako owokubiri n'owokusatu basinga okuba ne sente kati asooka alina ku sente naye nga si nnyo okitegeera ate nga bwe nagale taata wange alina abakazi bonna baganda bange bantu babakazi okugjako second born ye mulokole alina omukazi omu ate wambaga owokusatu alina omukazi ow'embaga abebbali baleka basukka ne mbaata 15 plus gwenzirako kugamba when it comes to women my family kinenamba bonna ne gwenzirako gwogaa nti gwenzirako nze ngaze alina abakazi n'abaana abayitirivu nze nkubuulira kati nze nga ne bwe bankubirako esimu nagamba sooka ompeerezeeyo nze nga sente nzikwata gladly nenzikwata nenziba era kati omuganda wange omukulu gwe mbadde nkugamba omwana we alina omwana maama we yafa bambi nga weeks 2 alina omukyala gwe yazaala mu Sweden n'afa nga weeks 2 n'aleka omwana nga muto bambi omwana nga muto akulire mu mikono gyaffe jjajja ya maama bwamukuza gundi bwamukuza nange wenatugene nga sooka sirina mwana nze saagenda nnyo ebintu bya relationship nalina mukwano gwange oyo vigani yali kyali wange nnyo twasomera ku ssomero lerimu kyesaabagambe nabyogeddeko mu primary netuva mu primary tugenda mu secondary netusoma ne elevu just combinations ezayawukana kubanga ye yakola baaga nze nenkola hair okitegeera combinations ezayawukana naye ngasomero lerimu oyo yali kyali wange nga ze mupangira abawala aŋŋamba bigundi toono n'omupangira kati entumanyi twagala kati ze tolefwana kati okitegeera kati ebintu bya relationships nze anti ng'ojja ogenda kujja tugamba togenda okugamba byonna wedembe mmanyi sente togenda kunnembisa na sente kugamba ng'obeera n'oluusi no relationship nabeera kubanga nali muwala bulungi bakwana Facebook bana ekyeta akusondera sozimu bwetutu kale nembeerawo nga emyaka mwaka ogwokusatu kangamba babange nga bagenda tandika sonda sente zityo zeetaaga ngamba kale naye lwaki ozimpa dwekyo sibadde maama nemugamba njagala ozimpereke newagenda sina akawunti sina kyeneetegise navaawo hajjase kunyiza nasooka nayevaawo nga ngeze kunyiza baba nga njagala ekisooka omuprovinga nti nsobola okukola sente I can live of my hard work nga sikozeseza sente ze ekiranga mumulaga nti enkuze nesalirawo saagala kunsalira ensonga ezimu ezangaayimbe nga tewali ensonga ndala z'amaanyi okitegeera nekyogamba nti neekolerere ngaze omuntu mbeereko bulungi tekyandi mubirowoozo omuntu agamba myasiriosisi wali okuze nali mukulu naye nga ndi muntu mbirowoozo kubanga zisaayina mbeera yali neetaasa genda ku kyeyo era si buli ali ku kyeyo nti bannange si buli ali ku kyeyo nti aliyo yali abonaabona. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo.
Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Mulimu abajja nga beegumyeyo ensonga ezimu ekitegeereza enjawo kale bwentyo mu makkati awo tuzimmo myaka awo 3 kubanga mu mwana namala emyaka 5 nga siddanga waka sina nsonga ezize mama wange mukubiirako nawe nagambye sina nnyo connection that deep connection ne mama omuweereza ssente buli mwezi mama wange nga muweereza ssente ezitaliiko buli Christmas olunaku olukulu nga mugulira engoye erito era nga yasanuka nnyo naye ayagala nnyo muto wange agala nnyo muto wange naye connection kubanga olyamumalyako muwanvu n'obukko okitegeera zaba wanagenda ngo nga taka agenda kunkuba awaba agenda kunkuba eno wagulwaziza omusango n'oyita mu bisenyenge n'odduka paka wa maama olwobeera omugazi owabeeranga omugaso gwa maama wange naye ebirala nga tewali okitegeerako sina okwesiba enviiri so wenajja eno bali balina connection yaabwe naye nga nsindika ssente maama kino ngeya maama wo omuzadde abamuzadde ate maama wange teyansobirako nti yanyansuliza so bwetyo tulina relationship naye nga si yamaanyi ati sozimmo Facebook muno mu kusoma nga tebankwana waliwo omuvubuka taata wange yangamba oyagalanga omuvubuka oba omuntu yenna nga si wakuyisa mu nsiko you should be proud of that person ngobeera onoga nti ono wange nga tumukwese ne waba mugagga ne waba mwavu asabeera nga akwese ekitiibwa omwana wange eyo omuntu genkwagaliza eyo nange neerabidde okunyumiriza oyo abantu taata byatugambanga mbumunyagala obeerenga oyo nagunjagala obeerenga abaana tebafunira embuto kubi naye nga baali basirise nnyo sozimu nga basirise awo taata we yaviira ku nsi n'agamba nagundi njagala obeerenga gwe jasibiyo tobanga oli awo kwe kungamba nti njagala ofune ensajja anakwesa ekitiibwa nga teweetaaga si wakwogerya si wakugera biki nange ze qualities ze nanone sozimu ngangwa ku musajja bamuyita Chris yeyita Chris nga nkwana nvubuka ngamba ssente nga ndi ku kyeyo ngamba ssente nze nga mpita mu baaba wange nina baaba wange gwezirako omulalu muzibu family yaffe sozimu balalu tweddira ndiga balalu nze nga baaba wange nga mwempeereza ssente ono mulala ez'okukola nziweereza mulala nezino ez'amakubo amalala nziweereza mulala obuvunaanyizibwa bwe nali nfunye bwe kuwona omwana yafiirwako muwala wa Faride owababa wange ye natandika okumuweerera nati siina buvunaanyizibwa ne mumuweerera ne muteeka mu masomero gebbeeji asomedde era kati yatuula pisebyo naye nga zonna zensasudde ssente kati omusajja ngampa ssente kwesi ngampa ssente nga twekwana mukubira ku vidiyo koolo banaga bayinza okulooza nyumya firimu nga tunyumya ku vidiyo koolo odiyo netunyumya nengwa mu mukwano sozimu nagwa mu mukwano ne Chris n'omubuuza gwani nga erinnya likomaawo Chris Kibirige tiye Kibirige just mbese erinnya Kibirige ti family name erinnya Kibirige nga ye family name okunfuna bulungi sozimu omuvubuka nga Chris Kibirige Chris teryeyongerako nti oba Christophe obaani wabula Chris bamenya atijuka na Chris yali esiba enviiri amaduredi galaga abavubuka nga talina birevu yalina birevu naye nga future zonna za muvubuka obi emalayo yayinanga ssente yangamba engineers manya biki yasoma ebitabo sasimuze nga kugamba ng'atandika gamba kuyo omuntu mugamba ngenda kugambayo ngenda kuulagayo baganda bange kiryoke nga ngamba tekirina buzibu mulagayo mu bifaananyi sozimu nga ntuuka malako emyaka 5 sozimu bingi byembuusa olw'obudde naye bwe nadde waka famire yange ndigambye banange bamala bonnaga bagamba gwe nokugiriza ani yakugira ani yagira nga bonna beewunya okwaga nti mulafa naye nga namwagala byonna nga sikulisasaba kwandiwatamubula okutyako kupasi oli omwana alina ssente naye nga n'emirimu gyagamba obuuya ddala nga kiri mu ssente okitegeera kubanga alina ndowooza ava mu famire ngeringa abanene kubanga byanyumiza sozimu nga kubiranga apatimenti ng'enyirira apatimenti mulimbiro nakomawo mu myaka 5 yamaze nfudde ku kyeyo
Nzimonga ngenda wa muvubuka olinga yalungiwa ne mu buntu yayambala masuti omwana nagugunda mu butuufu nga kwete kitiba ne ŋŋamba era nga mbeerawo ne ŋŋenda mu kyalo ngaata bannaye nafuna omusajja ng'okyogera ekyo olunaku I was so proud of you. Nja tugenda tukiisinze tukoze biki nga tugendangako gundi netutungulangako vanira sozemo ye era nalwawo okutungula vanira tukyagenda mu myezi almost 5 nga maze okukomawo okuva e Uganda naye gamba sente tugenda auto naku olunaku nga lugwali sozemo olunaku nga tukaye waze tugenda tungulako vanira nga nange nakyagala tesozemo namwanjula waffe kulanda nti kugenda nti tugenze tukyadde tukoze biki naye kubanga nali sinnaba kugula nali muyitasa naye oba kiki tetwali nnyo fembi babiri ate tetwali ekyo ebintu by'obufumbo mangi yagenda wapatimenti zimu omuvubuka yali amanyiro maasi omwana ng'atendereza kwesingasinga bannange ng'ogenda muwoyo naye kwesinga tajjaamu saati kwesi tajjaamu mpale ng'ayama ozimu bino biswaza nagenda omusajja n'azigisa bulungi ne tutuukawo ozimu nga kulisi ye Kristini kulisinga ye Kristini walogamba nti oba bambi alina katini mpulira abaana babinywa neno netuuka omusajja mbu nga bikinga nga kulisi mukazi nga yali ye Kristini nga Kristini kibirige lyafone wenyini wenawungira oza nazirika n'okuzirika kubanga nadde engulu nga ndi kugulira nga Kristini aliwo abitabitegeera akanyagamba bebi bikyalira ng'omwana musiriyazi ozimu Kristini nga musiriyazi naye ngalibakage Kristini ngalabika bulungi Kristini ye muntu eyegombesa tozimu nga tewali kinenga nti mukazi lwakuba teyalina birevu naye nga twekubiranga ku video calls tozimu sahamulabangako ng'ali bwerere ebifaananyi video nga tuli bwerere nga tali bwerere ng'olabya ddala waliwo yanyumya sekole wano n'agamba nti yali otuuka omusajja yamuwolezanga ebifaananyi omusajja ng'omugulu mulema naye nga mu bifaananyi yamuwolezanga ebifaananyi nga biramba naye nga Kristini namwagala tozimaawo wenadda engulu bweti nenkwata ebintu byagenda ekalabude simuntize ntudde wabula kyeyakola kwe kunzijako essimu yanzijako essimu esmartphone nanje kuba wasinanjasa ng'awulira ndyagadde naye oba nga wayagala oba ku nsi yagala namugamba yuga ndi mukazi wake buli nina amaanyi naye nga sozimu abayo waffe bamumanyi mikwano gyange gimumanyi mutingetinge yenna yalijako essimu eyo kubanga yalimu ebifaananyi byaffe erimu buli kimu okitegeera ekyandibadde kimu exposinga into nakwate kubonera munaku ennyingi yazja ngoberezaako amaaso neninya buuda nemala ewiiki namba nga ndi mulwadde sozimu nga bonna bambuuza kiki mbiru wafunye olubuto gamba bannange sinafuna ku lubuto banaye nga sibitegeera sozimu omuvubuka oli yannumya galo boy naye ng'amaze okunsuula mulaavu nga naye ali mulaavu netubeerawo netuboyaana sozimu bannange era mba ndi awo ku ssimu ya mukwano gwange kubanga ali agirina n'amukubira n'amugamba naye nga n'eddoboozi lya kisajja nga bigiranga musajja oluyinza okugamba nti tewadetectinga muntu oba akakubukazi bannange saakafuna ng'era n'enjogero oluya ddala nga kati nga ssaawa zino ozeva enjogero omuntu ayinza okuggyako ki n'eddoboozi lirimu engeri ddene mukko si bwe bona abawala boogera olowooza obuli shaapu
era manya noganta nerino fujjo lennyini tinjogeza fujjo okitegera naye oli yali ayogeza bukakkamu ngamu banange kulisi kyeyakola yakubira Naume yamanya mnasonywa Naume already mortgaged namugamba gundi aliwa namugamba ali eno kikimwakola kinagamba yankyayita nakubuulira nsonga nangata nambulya gwe jimbulye namugamba aye mwennyini yajja okubuulira ensonga naba tukubulidde nze sina nsonga gye ngenda kubuulira so zimu sina gwe nagamba kaveve waffe kabibaawo maze waka omwaka gumu n'ekitooto awo nenfuna Regan siwajjiramu negase ne Regan jukira amazibango olwo nalinya ku kyeyo asigadde atandika okuwana nze nga mayina byakugira byakusaagasaaga jese nga byakusaaga sigenze tetundudde vanilla ne Regan nagenda okulaga bannange ntandise kuswala nenkwate kubo nentandika okugoba ku byebweru nentandika nennyonyi nenkomawo era munaye gyendi eno ebintu bya relationships sozimu ebintu bya relationships naye ng'ebisiyaga nawulira brother yavaayo nayogera ebisiyaga kyekyanvuddeyo neŋŋamba bana nange njogere tewali kyeyaga yasinza muwalaza Christine wabula yaŋŋamba bami nkwegayidde togezaako n'ogamba omuntu yenna mubabutubona ddala bamanyi nti kino era saakikola sozimu sina gwe nagamba nenfa kisiiri kyange nga mpulira ennaku nagwa omulavu nga mmaze n'okutegera nti oli mukazi nempulira nga njagala sitiri okugana naye nga neekomako bwekoma nga kiswaze nga muwala wa gundi banawulira bata nti muwala wa gundi bana omuntu ng'olina kyosaalira nina byenswalira famire yaffe gundi banawulira batya neninya Christine yanoonya nkyusiza ennamba zeno zennaakakyusa nze simanyi buli gyofuna n'agifuna nenzijjako nga saagala kuliza kiveri Christine wabula kyeyakola ali amaze okwasa essimu yange n'akwata obukadde 2,10,000 n'abuweereza Naume namugamba agula essimu empya era bwennyini kubanga ali asize essimu yange eri nakwata ssente nengula essimu nemukwata balansi nemumuddiza nga maze ogulako essimu yange yes sozimu ndi eno nekwese Chris yanoonya kuba kati eno gyendi maze emyezi 7 yanoonya yagezaako bonna baganda bange mikwano gyange bonna abayiseemu bonna tewali amanyi kyagenda mu maaso olwa ne bagamba tekyakola ate baganda bange bampuliriza kasita ngamba nti kino that is it bwentyo nga nkulabira girl boy Christine yali agala okunsiyaga omukazi yeekuumidde ebbanga oba oli awo oyinza obanga oli mupya wano tutera nnyo okwagala okutunuulira obulamu bw'abantu newankubadde nga interest yaffe ebeera nnyo mu bulamu bwabwe obw'omukwano but we are much interested okutegeera gye bava waliwo ebintu ebimu bye tuzuula eno mu bukulu mu bulamu bw'omukwano obuntu bw'aba atunyumiriza mu bulamu bwe mu ngeri ya career mirimu gye nga waliwo bye twagadde oba bye twandyagadde tubeere nga tubimanyiiko wa gye yava era abatambudde nange mukizudde nti waliwo ebintu bingi by'owulira mu bulamu bw'omuntu ono obw'omukwano obulamu obw'obufumbo obulamu obw'abaana naye nga bw'otunuulira amaanyi gaakozesa okuba nga bitambula nga bwe bitambula mu bulungi nga bwe tuzzaayo akatambi tulina gye tubisimbula noga wow yes bino ndaba byava eri ng'ekyo tukiyigirako waliwo ebyo ebibisoomooza ng'ogamba nti ekintu kino tukiwulidde naye okusinza bwe yazaalibwa abantu be yakula nabo seewuunyiza kubanga ekintu kiwunzise bwe kiti kubanga ensigo eyo nga tulina we tuwategeerera we yasigirwamu so awasoose abasinga obungi tebatera nnyo ku bafamiliya na bulamu bwe butyo era oli ayinza sigala nga gamba kakati omulamwa ki kikyogezaako okutegeeza what are you insinuating omulamwa gw'okutuwa emboozi y'omulamwa ki kubanga owulidde obulamu obutaliimu kubonaabona she could get buli kimu kyali asinga okwetaaga ekitundu ekyo siyinza genda nga sikikonyeeko abo nabo abantu gye bali kyenva ntegeeza abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala if you happen to meet or to have such a relationship n'omuntu nga yakulira mu bulamu bwe butyo kakati gwe wakulira mu bulamu buli totally opposite oteekeddwa okutegeera nti ogenda kukkaanya otambule ng'ono gw'osisinkanye bw'atambula obulamu bwe yamanyiira oba ogenda musikiriza oba mukaka oba otya naye nga kyenjagala omanye nti you like it you don't like it
waliwo ebitasobola kubanga bitambulanga bwolowooza. Kwani ku mwembi nsobola okugamba omuwala nti kyandigwanidde bw'osinkana omulenzi akwana, soka weebuuze anaasobola okuba nga akumanyiiza will there be that continuity ey'okubanga obadde otuusibwako buli kimu nga bw'okyetaaga. Ebyo ebintu bitawanyiza abaana ab'obuwala obulyawo n'abaana ab'obulenzi nga basisinkanye obulamu obwawukanira ddala n'obulamu bwe bwali bamanyiira. Kati omuntu nga kwana oteekeddwa okubanga ekyo okiteeka mu byolowoozo byo, mupime olawo banaakisobola. Kyokka ne bw'abanga anaakisobola tuteekeddwa okutunulira obulamu buno nti when reality hits ne weesanga nga kati tugeze bazadde bo nga muzeeyi bw'ataliiwo, maama wali yes baganda bakubeereddewo ne bakuyirawo omubiri here and there, naye kati ate tutunulira obulamu obw'okubanga twesanze ng'ekyo tetusobola kukifuna. Betwalowooza nti bajja tubeereramu. Nja kutandikira ku bamaama basinganye obuzibu mu kukuza abaana nga tebasobola kukola continuity y'obulamu bataata bwe babadde bawa abaana. Waliwo n'abakyala olwaleero balina abaana naye beeraliikiridde aga Mukama nkumira omusajja ono ng'akimanyi nti omusajja ono bw'ava mu bulamu bw'ensi eno, omukazi ono abaana obulamu bwe bamanyidde obwataata okubatuusaako buli kye baagala. Kati baagala kino, baagala genda wano eryesoni balikooye, kati baagala lino, kakati abaana kusomera baagala vayo over the weekend. Kakati mubimanyi ebyo ebibeerawo. Olumu maama asobola okugezaako okugamba taata nti naye maama buno obwana obulamu bwowa abaana bano naasobola okuba wasinga bukyenkya nga toliwo, God forbid oli nga mugamba lwaki olowooza nti sijja kubeerawo. Naye ate abamu babyogera nga balina we babirabye nga bituuse ku bantu abali close mu bulamu bwabwe ngoba oliawo bino teyandyagadde bisisinkana. So maama daddy yakwagala nnyo n'abanga afuba okulaba nga akutuusaako buli kimu. That was so beautiful, that was good, but it had a cost. Katonda yasaasira busaasizi omuwendo ogwo n'otagusasula oba kanemekozesa cost kanemekozese after effects. Tusobola okubenefitinga mu kubanga obusobozi obwo weebuli. After effects z'okubanga obulamu tubutetinzeko side yemu si kyekintu kye tubuusa amaaso. Ogenda okwekanga nga reality ekuhitinze obulamu nga tebusobola kubeerawo. Nze njagala nnyo abazadde bayigiriza abaana obulamu bwa mirundi ebiri. Obulamu obw'okubanga buli kimu weekiri naye ate n'okubateekateeka okusobola okusurvivinga singa bukyenkya ebintu ne bikyuka. Guys, I want to tell you this. Nina experience y'omugagga mu COVID. Mugagga w'e Busoga. Omugagga ono bw'aba waliwo abaayiga COVID yayiga. Kubanga yatuuka okubanga ayina ekizimbe yalina okusomozebwanga kwa byabulamu nga yeetaaga sente eziwerako okusobola okumukolako. And I am telling you okumukolako okwo tekwali kwa COVID. Si COVID yali amuluma naye yali yeetaaga surgery, yali yeetaaga okulongosebwa okwamangu naye nga kwa bbeeyiko. Ate nga tajja kukolera ano ng'agenda kukolera Nairobi. Njagala kutegeeza ebigambo bino mukwano. Ebimu ku bizimbe bye yatuuka nakkiriza nti obulamu buggwawo ate nga neetaaga okubeera omulamu. N'azuula ng'ebizimbe tebikyamugasa nga yeetaaga bulamu. N'anoonya amuwa essente ez'amangu n'abula kubanga COVID mmanyi bye yakola. N'atuuka okukwata ekizimbe akisinge nga tewali amuwa ssente. N'atuuka okusalawo ekizimbe akisse katale akitunde. I want you to imagine ekizimbe ekiri mu miliyoni nga 4. Ne njagala oyigire ku kino kyenjogerako nga sikunyumiza mboozi endi wala. Nkunyumiza emboozi endi ku mwanjo. N'atuuka okuriskinga okujja ekizimbe ku miliyoni eziri mu 4 ng'agamba bw'afuna omuntu amuwe miliyoni 15 ekizimbe akiwaayo. Njagala kunzikira emboozi nti yatuuka nga amuwe miliyoni 10 tamulaba. Katonda n'aleeta buleesi nkola ndala ngeri ndala nkiddamu ebizimbe yabulwagula yabulwamuwola naye ng'amaze okulaba ebinamena ng'alinga akkiriza nti kakati agenda kufa munnanga ate Katonda n'ayimirirawo
engeri gye yayambibwamu yakyewuunyo nnyo. Sijja gye kutwala mu lwaleero, njagadde kutunuuliza kino. Pawulo mu Bayibuli agamba nti yayiga okubeerawo ng'alina n'ayiga okubeerawo nga talina. Abantu abamu abamanyidde okubeera mu bulamu obumu obwa version emu nga buli kimu weekiri buli kiramu weekiri, buli kyetaaga weekiri. Obulamu obusoomooza ng'ebyo tebisobola kubanga bwe bibadde, abantu abo bayisa bubi nnyo. Oli agamba nti nnyinza nti okuyigiriza omwana wange okubeerawo ng'alina n'okubeerawo nga talina. Abazadde abagenze ne bakuguka mu parenting basobola okusalawo n'akeera enkya n'agamba nti olwaleero nno mbabuulira tugenda kunywa caayi mukalu ate tugenda muliirako muwogo musiike. Katugera gasozi olwo babeera balidde bubi. Waliyo famire ng'okubagamba nti bagenda kunywa caayi mukalu bamuliireko muwogo omusiike ng'oba owemudde. Naye omuzadde ng'alina kyayagala okubalaga. Abazadde bakutta abaana ne babatwala okulaba abaana abalamuzi orphanage, okulaba abaana kampiringisa, okulaba abalwadde mu malwaliro, nga bagezaako okubalaga nti life eyina side bbiri. Biyinza okuba nga bikugendera bulungi, tolowooza nti obulamu burotatingira ku ekyo kyokka. Abazadde abamu bajja abaana mu masomero agamu. Abazadde abamu batutta abaana okukola course ze baali batasuubira, naye nga course ezo balina era experience gye baagala abaana abo bafune. So njagala bategeeza nti naddala ffe ababonyeebonye ennyo mu kukula twagala nnyo okuwa abaana obulamu obwangu, kirungi nnyo, naye twetaaga okubalansinga. Abaana batuuka ekiseera n'agamba maama lwaki yanjagala bw'ati mu njagala y'ekisiru nga nyonoona bwonoonyi. Kati nga taliiwo nga sisobola kufuna bye njagala, kiki yali ategeeza kino nga teyanteekateeka nti kijja kubeerawo. So eyo nsonga nkulu. Taata yakola bulungi n'akuwa buli kye weetaaga, naye oba oli awo kyalikoze bulungi nnyo ng'akuyigiriza n'okubeerawo singa obulamu. Kubanga otuyinza okibuusa amaaso, but see the life gye walina okuyitamu ng'olina okulimba ono. Kati mwalimu obukulu pyo obuyaayeyaye, kubanga oyagala okusustaininga kiri kiwamanyira. Taata ye wano wali teweetaaga kulimba ani naani, kukubira ani naani, kubanga taata yabimalanga. Kati wano olina okukubira gundi olimbe nti ono tampadde, akuwadde 10 nga tojja gamba nti akuwadde 10. Abaana balina omuze gw'ebyo. Kati bwogera n'ogattako demand z'okusomero ne competition, ogenda okulaba ng'ova mu mbeera, kubanga taata taliiwe yali akuwa ebintu ebyo. So njagadde ekyo tukiveeko. Kati ekisembyeyo nsigala ngamba nti abaaye tukyayiga nti obeera olowooza nti buli kimu okiwulidde oba buli kimu okirabye ne wajjawo obulamu obujja okukakasa nti katandika butandisi. Abaana abatambulidde mu bulamu obwo obw'okukyusa embeera zaabwe beeyise ng'abalenzi newankubadde nga babeera bawala, beeyise ng'abawala newankubadde nga babeera balenzi, bulina benefits, ne benefits ntono nnyo bw'ogeraageranya n'ebisoomooza oba after effects. Abamu bafuna ssente ate abalala tebafuna. Waliwo gwenda bennaku zino ku mutimbagano nga agezaako okusiga ekifaananyi ky'okuba nti obulamu obwalagibwa ku mutimbagano bwali bulamu obwo obukadde, neraba history bwamulumbaganye mu future najja okumuhontinga. Mbagamba nti waliwo ebintu ebimu nga ekyamaanyi kye bigenda okuwa, it is only money, nga that money will not be enough okukuprotectinga from shame, okuswala okuweebuuka nga kukwolekedde nga bino tebikyasobola kukutaasa. So twetaaga okubalansinga nga tutunulira ebintu bibiri. Njogera eri gwa ndaba nga naawe oli mu bulamu bwe buti wabufuula obuli nnomo, but I want to tell you tebuli nnomo. Nandibuuza nti bw'abanga akimanyi nti bwali nnomo, lwaki yagamba ono tabaako gw'agamba? She would reveal herself nti nze bwendi. Batambulira mu bulamu obw'okwekweka kubanga baba batya public opinion, but they would live a life nga teriimu kwekwekerera. Ate njagala kubuulira ekisembayo nga nvaawo wano, ntera okwogera kino nti kigenda kukolera mu kiseera kino, but time is coming when life will hit the reality ground. You like it, you don't like it. Obulamu obumu bukola sense mu biseera eby'ekivubuka ng'olaba okyalina emyaka mingi obudde olina bungi,
Neri mu biseera eby'okukula myaka 5 myaka 6 myaka 7 waliwo depression waliwo stress eziribanga omuntu ezimalaga kuvaako ng'olina kutambulira mu bitabulamu bwa bitamiiza byengenge oba bi drugs okusobola okudistracting ebirowoozo byo from the history eri mu kukuddira ng'ekukosa. Ekyo kinjagadde okutunuuliza. Money alone will not be enough. Obuntu bulamu, values, okweswalira bye bijja okubanga bye weetaaga ate mu kiseera ekyo nga bye bikuyimirizaawo. Sente oyinza banga ozirina n'ojja kwekanganga omutawana gw'olina nga buli kamu olina keetuusaako kuyita mu ssente naye nga tekimala. Ekitiibwa ng'okigula, obuganzi ng'obugula. Oba ogezaako okuntegeera. Waliwo abantu abamu nga balina ssente zaabwe naye nga bazudde nti waliwo ssente bye zitakola. Nga beetaaga buntu bulamu. Beetaaga kubaako bye baswalira. Beetaaga kubanga basobola okujja mu society. Mwali mulabyeko area nga waliwo omugaggo oba abantu abali mu kitundu ekyo nga they seem to be having almost everything in their life naye nga si basanyufu. Mubalabanga bayingira ekikomera ne bakifuluma ne mulya ebipatepate ebiringa ebwe bityo naye nga mwaba basembereddeko mukkiriza nti that family si basanyufu. Buli kasanyo kaabwe bazuulanga balina kukasaasaanyizaako bulindo na bulindo bwa ssente. Abantu abamu basanyufu nkiddemu. Abantu abamu basanyufu nga tebasaasaanyiza mutwalo, nga basanyufu olw'aba neighbor ababakyaliddeko, nga basanyufu olw'okuvaako ewaka ne bagenda ne batuula mu kati wali eri ne banyumya ne batuula ku mweso. Eryo essanyu bwe nkugamba oli weeyinge mu minzaani obuzito ne ssente ze ziyinza oba nga ziri wathi kiyinza okukulema okunnyonnyola nga bafiiriddwa. Naye waliwo obulamu obutuuka ne bukuba isolate nga ku bantu nga buli kimu olina kisasulira. People come to your fence kubanga bazze kukola service, bazze kukola mirimu bagende. Abalala balina obulamu obw'okubanga waliwo abadde ayitawo n'agamba munywanyi munywanyi nzize baŋŋambye munnanga omwana yalwadde. Ng'abantu bajja n'omukwano ogwo oguli genuine, omukwano ogwo ogwa ddala. Ojja kubeera ng'olina kaadi ekutwala mu buli ddwaliro ly'oyagala. Naye ng'okubeera obubeezi eri mu kasenge kali private buli kimu ng'olina obulamu bw'osubwa obw'abantu okujja ne bakulaga omukwano nga tewali ssente. Ekireeta ekyo ekikola ebyo kiteeka okubeeramu obuntu bulamu, okubeeramu ekisa, okubeeramu empisa n'okubeeramu okutya okuswala. Nga olbyogamba nti ensi eneewulira etya, baliwulira batya, banandaba batya, nze omwana wa gundi. Ebyo bye bireeta essanyu erya nnamaddala mu biseera eby'obukadde mu bantu abamu nga tosobola kukitegeera. Guy is happy, very happy. Ngotuna ne mugamba ne kakati nekimu bye byotunulira nolaba abagagga nga balina abantu bebeegomba. Nkutadde nsaba emirembe gya Katonda gikubeere osigale ng'ofumiitiriza ku bigambo ebyo. Thank you so much for watching darling. Easter season eno ng'olina omukisa entebe ez'ekitiibwa eziri mu miliyoni 7 ofuna omukisa okuzitwala ku miliyoni 2.5. Unbelievable. Miliyoni 2.5 ate nga toweetaaga kuba na ssente zonna zaawamu kubanga toyagala Easter promotion yakuyiteko. No. Kwata emitwalo 5 emitwalo 3 twakwata akakadde gwe ntebe gy'osiimye gyakwanjulidde nti eno eri ku promotion ng'okwata ezo z'olina ng'odipositingako ng'osiba okukakasa nti promotion tekuyitako, then nga mutandika okukola payment plan ogenda zimalayo mu mwaka mu myezi 6 n'osigala nga promotion eno ekugasiza ekintu ekya miliyoni 7 miliyoni 6 miliyoni 5 n'okitwala ku miliyoni 2.5. Tunulira furniture omulungi gw'osobola okuteekewo n'owulira nga kyekyo n'ogamba kyekyo ku miliyoni 2.5. Promotion eno togikkiriza kuyitako. Contacting mama Aisha Najemba owa Aisha Furniture Mart akulage entebe zonna eziri ku promotion. Weeroboze selecting obalondako entebe gy'osiima kikwasaganye promotion eno ereme kukuyitako. Mbaddiza anti munnange bagamba emega bagaba yegejja. Bakasoma bange mbaddiza entebe eriko okugulu kwa golodi meto. Ono golodi atafedinga. Erina olugoye lwaggule 7 seater miliyoni 2.5. Wangi mama 2.5 Easter bweggwa. Eba tekyali ku ssente ezo. 2.5 7 seater. Sigabaako kitundu.
kuba zino mbazikuwadde tedda naawo ate lwaki mbansigaza gule omulungi ataguba w'olugoye olulungi ennyo owa mmeto saagala kuwa muntu kale kibi 7 miliyoni 2.5 zokka bannange Easter bweggwa eno entebe Easter bweggwe baya miliyoni 7 Easter bweggwe baya miliyoni 7 abantu promotion emanyi okuggwako ne bakusumbuwa noga oba yaliwa bw'oba yina 5 sibako nze abantu abange bagula mpola abantu abange bagula gwe sibako 5 osiriko bamaze emyaka 2 ebaya 2.5 entebe eno mbaddamu ya miliyoni 2.5 gule ataguba nuno olugoye lwa bbe bana Easter mwetegereze Easter bweggwako ne baya miliyoni 7 n'olugoye lwa bbeeyi ddala abawagizi bwaliwo bulijjo abaagala okungulako naye ogamba miliyoni 18 nga bambi kati era kyovola nkulemeddeko miliyoni 2.5 bw'olabanga 2.5 Easter weneetuukira onoba tonnazifuna kwatako 5 ogampa osigaze 2 balance promotion Easter bweggwa eno entebe baya miliyoni 7